Kale ku celebrity track and of course kwoli all includes gemanya mwebali nnyo kubeera nga ate mukyekumiddeko emitwalo 8 mukenda and of course gye tuyimiriddeko tugenda mu mitwalo nga 10 katono nnyo bwe kati tujja kubaale tugituuka SN Powers we South Africa ogamba otya Cash madam obulamu bugamba butya kansubire oli bulungi nnyo mukyalo oyo w'amaanyi nnyo akasente yakolamu buli kimu yakikolamu mugenda kumunoonya ku Facebook page yo ojja tegeera nti ebyaddala abaana tebeesudya bwesudya akasente balinamu so kale subscribing kyekikulu ateekako ekigalo tegeeza muganda wo mukwano gwo nti Allen Cruz atuuse era alina kyataddeyo ekijja okuyamba gwe omwana ali ku kyeyo oba ali wano ewaka naawe obubaka bwe tugenda okuba nga twogera ate bukukwatirako ddala Devotion Matovu kamera kwali bulungi nnyo Shafik atambudde bulungi nnyo naye ate nga naye ku kamera kwali bulungi nnyo okubanga ensonga zino tugenda kuba tuziggusa wano ne wali obeere ng'ate ofunamu ekyokuyiga olunaku olwaleero nina omwami mutera omulaba ku social media nga bu video bwe butambula bano betuyita ba inspirational speaker oba abantu aboogera ebintu ebiyamba emitima gy'abantu abajanjaba emitima gy'abantu eri abajanjaba emitima gy'abantu nga boogera nsonga za mukwano eri abantu abajanjaba emitima gy'abantu nga boogera nsonga za business nsonga za bulamu mu bantu so omwami ono naye ali mu eri ettuluba gwe tugenda okuba nga tulina olunaku olwaleero tuwula okkalire gwayagala okuwuliriza ebintu ebizimba obwongo bwo ng'oyagala okubaako nejjootuuka oba nejjolaga Allen Cruz gemanya ku Facebook Instagram Allen Cruz official bomutambula bulungi nnyo Makumoto Matovu Divosh ku kamera abeerako bulungi nnyo yaguze ekisaati ky'amaanyi akagato yakubye ka green naye kale awo nyino tugenda okuba nga tutambulira olunaku olwaleero otherwise omwami katubuuzeeko n'oluvannyuma tugende mu maaso abatava ku celebrity track by the way njagala kutegeeza nti ebiseera bingi ngwa ku interviews ezo nenzigobera njagala nnyo okulaba abantu abo bemubeera nabo baavaawa batuuse batya we bali so ababeera ku celebrity track kikulu kubanga kuliko okuyiga sagala kubeera wesiyiga kubanga otunulira trend mu Uganda n'ebintu bwe bitambula amawulire amabi gatambula nnyo okusinga amawulire agazimba so mwabavuddeyo okulaba nga muyambako okulaba nti amawulire amalungi gatambula okusinga amabi ekyo kintu kikulu era nja kusaba abandaba bagambe ne bannaabwe kubanga wano wabeerawo okuyiga ate mu Lungereza tugamba nti if you want to earn more you must learn more. If you want to lead, you must read. Kakati omuntu atasobola kusoma ataddira bye yalisomye nitubyogera bwogezi nabisanga ku celebrity track. So nze ndowooza kintu kikulu. Nze Simon Ssenkayi. Bano boolaba Allen Cruz bansanze mu office yange. Inspiration and Insights Hub Limited ndowooza bajja kujja balaba tusize. Mukola ki? Inspiration and Insights Hub tulina kye tuyita capacity building okuzimba amaanyi g'abantu okubanga basobola okukola obulungi kye baba bakola okubanga basobola okukifunamu njagala okubulira nti omuntu alimu abantu babiri ensonga lwaki ffe mu inspiration tujja omuntu alimu abantu babiri waliwo Allen ne Cruz Allen Cruz oli amulaba alaba omuntu ki naye ate ffe tulaba abantu babiri waliwo atudde wano ye Cruz ndowooza kyokka aliwo atudde wano ye Allen bwongo ate Cruz mwoyo emabega w'omubiri guno gutudde wano waliwo omwoyo ogufuga buli kimu ky'olina ekiri mu mubiri guno kakati ate ekiri mu bwongo kyo kikkiririza mu kituufu mu Lungereza tukiyita fact it's a fact kyovula nti abantu baffe baagala nnyo okulabako wano mu Buganda tugamba nti amaaso g'Omuganda gali mu ngalo ayagala alabeko akakase obwo bubaira bwongo naye ate waliwo amazima truth ga mwoyo bwali otandika celebrity track wafuna eddoboozi mu ggwe eryakugamba nti naawe okisobola naye ate waliwo okubuusabuusa kungi oba oliawo kwe walina okwaleetebwa obwongo nga bukugamba naye naawe erabayo tonnatandika akakati gwani gwolooza gwonoozimba kati ezo zonna bibeera bituufu they are facts naye siga amazima agaali wansi w'entobo y'omwoyo gwo eddoboozi eryo eriri wansi w'entobo ly'omwoyo gwo lye lifuga obulamu bwo nekyogenda okubeera
era ebigenda okuddako mu bulamu bwo oba owezezza kakadde kaba subscribers ku YouTube kigenda kuva ku kukkiriza okw'omunda. Waliwo wootuuka mu bulamu nga obulamu bukugamba lekeraawo, waliwo wootuuka nga bukugamba byokola tebiri mu makulu, naye omwoyo guli, eddoboozi eribeera wansi w'entobo y'omwoyo gwo lyeri kusindiikiriza omubiri gwo niweesanga ng'okoze by'otaalikoze olw'omwoyo ogwo. Kakati ffe mu Inspiration and Insight Hub kyova olaba tetuli ba motivational speakers. Motivation kulinga kulya mmere, bw'olya ekyemisana n'ekyeggulo kyagala n'enkyo ojja kulya, naye ate inspiration buli muntu ali eyo waliwo omuntu omu gw'asisinkanye mu bulamu bwe gwagamba nti ono namusisinkana eddakiika zaali 3 naye yasigala mu bulamu bwange. Era nawe ojja kukiraba nti waliwo abantu be tubeera nabo buli lunaku naye nga bwe mwawukana toddamu kumujjukira. So waliwo abantu be twabeerako nabo emyaka 10 emabega bagenda oba tetukyali nabo naye nga n'okutuusa kati okyabajjukira. Lwaki? Kubanga bakwata ku mwoyo gwo. So ate bano boosiibamu, osobola okusiiba mu bantu oyina emikwano mingi, mugenda ne munywa namu ne mucakala namu, naye ng'ekyo bwe biggwa bibeera biwedde ng'eriyo omuntu akukwatako. Omujjukira ku Friday nga Friday etuuse mugenda mu bbaala. Era abanga mukyala bwebeerawo waliwo omuntu gw'olowoozaako nga buli lw'omulowooza waliwo ssente ezigenda. Simanyi oba ali okyegendereza. Kannyonnyole bulungi ako. Nga omukyala nga buli lw'omulowoozaako waliwo ssente ezikuvaako, either ogenda mukubira ogenda musindikira transport, nga ye buli lw'omulowoozaako waliwo ssente zikola ki? Otaba mutuufu. Olina okuba nga olowooza ku muntu ng'omwagala. Kati waliwo abantu abo abatwagala nga bo ne bw'oba omaze emyaka 2 nga tomulaba abeera eyo ng'akusabira. Kye bayita inspiration, okusikibwa mu mwoyo. Kyovula ekigambo inspiration kirimu in spirit kya mwoyo, ate motivation etagitinga bwongo. Bw'ogamba producer ono n'omugamba nti omwezi guno nkwongeddemu $50,000 ng'omwezi gutandika akola n'essanyu, bw'amala okuzifuna eba tekyali motivation, aba alinda ndala. So motivation oteeka okuba ng'okifuna buli lunaku, naye ate inspiration kya mulundi gumu. So kitukola ffe twogera n'emyoyo tetwogera na bwongo. So nga ate tuli ba professionals abasobola okwogera n'obwongo, naye waliwo ekyenjawulo ekifuula omuntu kyali. Gwe singa omuntu akubuuza nti Alan Cruz wafuuka otya kino kyoli, oli ayinza okugamba waliwo ebitabo bisobola okubaawo, waliwo kino. Omuntu asobola okuwa ensonga nnyingi, naye waliwo ekintu ekitalabika kyotasobola kunnyonnyola muntu. Ffe tukisobola. Ekikufudde kyoli, ekikufudde kyoli si kuba nti obeera ku terefayina, ekikufudde kyoli si kuba nti gwe Alan Cruz. Waliwo ekintu naawe tokinnyonnyola naye weesanga obikola. Kati ekintu ekyo ffe kye tuteekako amaanyi, kubanga ekintu ekyo kye kifuula omuntu. Wali owuliddeko mu Luganda, omanyi Oluganda luzibu. Lindako nga tonnavaawo olina akantu koyogedde nange kankutteko, walayi nange sikimanyi ekyaddala ekinfu, naye kaakati bwema ntuuse ew'omusawo osobola okututangazaamu katono kuba ne bafolowa bange kwe bali balaba. Wali osanzeeko omuntu ne bakugamba nti omusajja oyo alinga eyafa. Edda bwe twali tukula nga batugamba nti omuntu asobola okufa ku myaka 25 ne bamuziika ku 9. Kati ne weebuuza baali bamutereseewa nti olunaku lwe yasembayo okubanga alina kyaluubirira mu bulamu lwe yafa. Omuntu lwabeeraawo ng'akeesa lukya nga bw'obulaba bagamba enkoko y'omutamiivu nti asobola okwekyanga mu lunaku n'agisala, waliwo abantu nga talina kyagoba mu bulamu aba yafa. Bw'oba nga tolina kikuvuga mu bulamu oba wafa. Naye kiki ekikufuula omulamu? Obuntu. Wano mu Luganda bagamba nti obuntu bulamu. Omuntu oyo muntu mulamu. Lwaki tebagamba nti obuntu bufu? Kubanga obuntu obwo bwe bufa mu muntu aba takyali muntu. Lwaki? Teri akwesiga. Bw'obeera ne YouTube channel ng'eno teri agisubscribingamu. Byokola tebibeera na makulu. Naye bwe bubeera buntu nga bulamu, bwe bukufuula omuntu mulamu abeera mu bantu abalamu, akolagana n'abantu abalamu era afuna ebintu. Kati bwe buntu. Mu Luzungu tukiyita the power of self. The power of self. Obuntu bwo bwe bukufuula kyoli. Kyova olaba nti teri muntu asobola kukoppa. They can try to do what you do, but they can't do it the way you do it. Basobola okugezaako okukola kyokola, naye tewali asobola kukikola nga bw'okikola, kubanga ekyo uniqueness, obunkumu
ono omusajja mumusomesa munyini genda mu maaso nze ndi mukuyiga ndi mu class uniqueness bwe bunkumu wali simanyi oba okiwulira nti abamu tebalina signature bateekako ekinkumu. Ekinkumu kiva mu bunkumu. Obunkumu bubeera bwa nannyini. Kati kino kyokola kikyo. Over 8 billion people around the world. Waliyo Alan Cruz ogwo. Kyovulaba nti buli lwe weetuulako n'ogaana okutujjirayo ekyo ky'oli tufiirwa naye gw'osinga okufiirwa ensi tegenda kukumanya. Waliwo yaŋŋamba naye n'omusajja omu namusanga mu bank yansanga mu line naŋŋamba muvubuka gwe nkwagala nnyo naŋŋamba naye nkulabye ku TV nkulabye ku internet naye ate by'ozannya binnyumira nnyo 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 kuba wanzigirayo kye nali sikusuubiramu ate owa mukyala wange essanyu ewaka abeera ku clipsizo abeera ku ki so bwe nadda ewaka nentuula neŋŋamba nyinza okuba ndi omuntu nze gwe seemanyi the way public takes me waliwo omukwano gwange omuyimbi bamuyita Spice Diana twabadde awo nga tunyumya naye nemubuuza ekintu kyekimu nemubuuza Spice kakuyimbira bulungi nemubuuza Spice USTA bwe ntambula mu baana eyo buli omu agamba because tuzannya naawe oli agamba njagala ontwaleke wa Spice njagala okole bwoti nemugamba Spice do you know who you are omanyi can you explain to someone amaanyi go naŋŋamba ala ninkubuulire twabadde awo nga tunyumya bunyo naŋŋamba nange simanyi nange ndabiraawo nemugamba wallahi nasanze faani n'abuuka wala Mama Brighton nembuuza kyali wange devotion nembuuza naye kye banjagala sikiwulira munda though I know nkola ebintu ebirungi but nganze sikire kati bw'okyogeddeko wano noŋŋamba osobola okubeera awo naawe nga wallahi obikola Yesu obikola naye nga tomanyi muntu ki. Abazungu kye bava bagamba nti find your calling. Bo bakifunzizaawo. Calling kubeera kuyitibwa. Omanye ekikuyita. Omwoyo gwo gukuyita. Buli lw'otuulaawo nabano bajja kukubuulira bangi abali eyo. Buli lw'otuulaawo eddoboozi mu ggwe likujjukiza ky'oteekwa okukola naye tokikola olwa facts ziri ze twayogedde ez'obwongo. Naye kye bayita calling kyo kisigala kikuyita. Ebiseera ebisinga bw'otofuna muntu akulambika kukuyamba tomanya maanyi go. Nina omuntu omu wano sijja kumwogera namugamba nti kakati amaanyi go we gatuuse osobola okuzimba foundation. Kale twali ekyokulabirako nga Spice Diana bw'eba eriyo faani afa okumusemberera kitegeeza Spice Diana ali so powerful nti asobola okukyusa obulamu bw'omuntu ng'amuliraanye buliraanye obulamu bw'omuntu ne bukyuka. Kyovulaba nti ne ba celebrities baffe bano omanyi waliwo celebrity waliwo star ne wabeerawo public figure ne wabeerawo n'abali famous. Kati tulina abantu beezingira wamu waliwo abali famous nga they are not celebrities waliwo abastar naye nga they are not celebrities naye kati tukitwale nti they are celebrities. Ba celebrities baffe bano singa balina management tubayita ba brand manager personal brand manager akugamba nti kati wantojja kubeerawo wantojja kuyimba bakuyisa okuyimba naye wano sijja kukkiriza kuyimba nga atunuulira brand yo nga yayina gy'agitwala era singa osisinkana abayimbi bangi n'omubuuza olagawa boddamu okostinga ku celebrate track mubuuze ng'ekibuuzo olagawa kiki kyoyagala era kiki kyonoonya mu kuyimba kubanga ebintu bye tukola si bikulu naye ensonga lwaki tubikola kyekikulu. The actions that we do are not important but the reasons behind the actions ze zituvuga ensonga eziwerekera. Bino byokola okujja wano si kikulu naye ensonga lwaki okikola yenkulu. Kyovulaba nti bye tukola tebirina nnyo makulu naye ensonga zino eziri emabega ze tusigala tuwa ekitiibwa. Kakati omuntu yali ebuuziza kati ng'oyo muyimbi alagawa lwaki ayimba emyaka 10 egijja tajja kuyimba kiki kye yanoonya kiki kye yalaba mu kuyimba. Kati abantu ngaffe otuula n'omuntu oyo n'omuyamba okulengera ekisingawo
agenda okuva waliwo omuyimbi omunduuza mwogereko tekiina buzibu Shiba ayina ndaba holic pads ndaba foundation kitegeeza alina ekirooto kinene kisinga music 10 years from now ojja kumusanga nga tayimba ng'ali very powerful mu bulamu bw'abantu kitegeeza yali ayina kyalengera bw'abanga ayinza okuba nga ayambiddwa nga naye bambi yayimba buyimbi nabadde nyumyako ne mukwano gwange Selector William mukozi wa Sapiens awo Selector William namubuuza nakulayo ku TV ng'ogamba Juliana is not a celebrity n'owana ensonga zo n'agamba nti Juliana would have been a celebrity singa element y'okubeera n'agamba nti actually yakinyonnyodde bw'ati singa Juliana essaawa zino ebbanga lyayimbidde ayinawo gundi esayininga abayimbi record label eri organized obulungi nti saawa zino ogenda okubuuza abayimbi bonna abayimba abawala abato nga bagamba Juliana that means love gye baamulabanko ne kye baalabanga kyali kinene nnyo but aba bantu ate emitima gyabwe bakwita batya kwennyika nti tebalaba that shadow tebalaba umbrella eyo kye baogera ebiseera bisinga ffe bannyini kyo bwe tulema okukiraba tekibaawo mu Lungereza tugamba bwe tuti you cannot create what you cannot imagine tosobola kutondawo kyo tosobola kufumiitiriza ate tosobola kukula kusinga bw'otegeera simanyi oba okyegendereza kyonna kye tuli kyekyo ekiva munda era kyoli kungulu Alan Cruz kyekisiikirize kyekyo ekituufu kyoli munda ekyo kyoli munda kyekikuleetera okubeera ebyo kyenkugambye nti abantu baffe bangi nnyo wano abali mu showbiz abatafunye kuyambibwa ne batuuka okubanga ekirooto kituuka ne kikoma naye n'akoma naye ng'alina power kikomya ekirooto kulengera a hunter only shoots at a deer he can see omuyizzi afumita nsolo eyo kajyakola ki gyalaba tosobola kufumita kyotolaba kyova olaba nti wookoma okulaba wookoma okutambula gweoyinza okutambula okusukka wootomanyi era bw'ogamba nti ŋŋenda Ntebe era bw'otuuka Entebe oba okoze eki naye waliwo atuuka Entebe n'agamba ngenda kulinnya nnyonyi bagamba age yankomyeko si age emyaka tegisobola kukukomako olw'ensonga abasajja be tucelebratinga wano all over the world ba Colonel Sanders tomumanyi yatandika ka restaurant Kentucky ng'asiika nkoko ne kafuuka Kentucky fried chicken ati yali agenda kwetta around 60 n'afuuka billionaire around 78 so tekiriiko myaka kibeera wano okoma wano naye bw'osukka wano n'omusajja owa 80 olwaleero ng'asazeewo okubaako kyakola asobola okukikola ekintu ekikulu mu bulamu kwe kutegeera ky'oteekwa okukola mu biseera by'oteekwa okukikoleramu lw'otegedde whether you're 70 whether you're 40 whether you're 50 ogenda n'okikola waliwo mukwano gwange yaŋŋamba n'aŋŋamba Alan Cruz bw'oweza emyaka 3 mu egyo nga togaggawadde obuvubuka obukusaze ojja kuba tolina kyokoze enjogera eyo mweri mu bavubuka nti 35 gy'emyaka omuka alina okuba nga kasita gikusukka obugagga bwerabire gwe tandika kubeera nga weetegekera kubanga ofuna buyambi kulimba olw'ensonga batandika okuleyinga omusingi gw'obugagga at the age of 30 between 30 and 40 okola ekyo kyeweekakasa era oba okire kyova olaba ojja kwewuunya genda mu basajja abo abakulu bonna ojja kubabuuza omuntu atandika okwenjoyinga kye bayita obugagga like at around 45 mu economies zino ezaffe ezikyakula lwaki ekonome yaffe eya Uganda Mark Zuckerberg agikubisaamu emirundi omuntu ki kitegeeza asobola okutulabirira wano mu financial year nga tetukola asobola okutulabirira ate sente zitambuza budget ya Uganda azirina azikubisaamu emirundi 2 kitegeeza ne bw'oba oli mukozi nnyo ng'onogaggawala nnyo tosobola kugaggawala kusinga budget ya nsi bali abasajja bali mu birooto bya trillion dollar economy US kyebava bakiyita the American dream
omuntu asobola okukola n'atuukayo. Kati wano era obeera ne limit akasolya wookoma. Naye okusinziira ku mbeera y'ensi yaffe kye bayita obugagga, omanyi byanjawulo mubigatta. Waliwo okubanga omuntu mugagga n'obawo n'okubanga omuntu alina ssente, byanjawulo. Mu ekonomi yaffe tulina abalina ssente bangi nga si bagagga. Ekyo ky'olina okumanya. Mbuuliraayo abagagga mu Uganda b'omanyi ng'obugagga bwabwe buvudde mu myaka gy'enkaaga ne bujja nga butambula ne butuuka ku baana ne bujja ku bazzukulu, kati nga buli ku bazzukulu ba second generation, nga bw'olaba Bamadivaani, nga bw'olaba Bagakaani. Anti bagagga olw'ensonga bw'afa obugagga busigala bugenda mu maaso. Wano tulina ssente abasinga, naye waliwo omugagga kati eyakafa, yafa emabegaawo, Ekitiibwa Mulwana. Bwe yafa ebintu bye bikyagenda mu maaso, nabano baba babikutte bulungi bijja kutuuka ku bazzukulu n'abazzukulu. Ekyo kye bayita obugagga. Ssente ziggwawo, osobola okuba nga olina biliyoni ya ssente ku akawunti naye nga ku ground tewaliwo investment esobola kulera biliyoni ya ssente, nga kyojja okukola ekinene ennyo kugenda nga kujjayo kusaasaanya naye nga tewali kisobola kuzikola kuzikuumirawo zibeere nga ziyingira ku akawunti, kye bayita obugagga. So ebiseera ebimu tubigatta ne bagamba nti alina ssente mugagga. Alina ssente bw'osalako soosi ya ssente taddamu kuba na ssente. So omugagga bwaddayo ewaka ne yeebaka, ssente zisigala zikulukuta, zikola ki? Ziyingira. Kati wano okuzimba celebrity track, ozimba misingi gya bugagga. Olunaku lujja kukyanga tokola naye ng'osobola okugenda n'ojjayo ssente. Kati ebintu ebyefaananyirizako bwe bityo nga ne bw'oba olwadde ne bw'oba okoze eki, okisigala okyafuna ssente, kye bayita obugagga. Ssente okuba nazo si bugagga, newankubadde wano tubigatta. Kaakati omuntu bw'aweza emyaka 3, nze ndi musajja mukkiriza, siri nnyo munnaddiini naye ndi musajja mukkiriza. Yesu yatandika omulimu gwe, yategeera ky'ateeka okukola ku myaka 12. Waliwo lwe yali atudde nga bamunoonya bakadde be, ne bamunoonya n'abula, ne bamusanga atuuziza abasajja abakulu ababulira ebigambo. At 12 n'abalyoka bagamba ti siikole mulimu gwa kitange. Awo tebaddamu kumuwandiikako, baddamu okumuwandiikako nga Yowaana amubatiza at the age of 30. Ekitegeeza practically ne Katonda akitulaga nti by 30 tewali muzannyo. Okolera ddala ekyo ky'omaze okukakasa. Between 20 and 30 osobola okukola emirimu gyonna, kupoota, kola ki nga weenoonya. 30 okakasa ky'ogenda okukola, kubanga between 30 and 40 tuleyinga emisingi egy'obugagga. That is why at 35 okyasobola, naye singa ofeiringa between 30 and 40 okwedefininga ogenda kusanga okusoomooza kw'amaanyi nnyo ng'okulokinze 40. Lwaki? Bw'oba wazaala omwana ayinza okuba atuuse myaka nga 15, ayagala school fees ozaala balala, waliwo ebyokukola bingi, kitegeeza oba osigadde kubeera muddu. Naye era newankubadde obeera 40, bw'oddamu n'otegeera bye walina okukola ku 30 n'obitandikako, osobola okubikola by 50 n'oba nga weeyagala. Naye newankubadde teweeyagala bulungi, manyi ssente zinyuma nnyo nga bw'oli wano, ng'osobola okuvuga akamotoka k'oyagala, osobola okusula w'oyagala, osobola okulya ky'oyagala, olina mukyalawo gw'oyagala, ng'obulamu bukunyumira. Osobola okulinnya ennyonyi n'ogamba ngenzeeko kuwummula wantu, ng'obulamu bukola ki? Bunyuma nnyo. Kuba bw'okaddiwa eri myaka 60 bukisigala bunyuma, naye waliwo ekibulamu ekyekivubuka. So newankubadde nga abavubuka bangi bagenda olw'ensonga eyo nti bafuna obuwanguzi obusinga okutegeera. Osobola okufuna obuwanguzi obusinga okutegeerako. Tutemeretemere nze naze mu kilaasi olwaleero. Omuntu asobola okufuna obuwanguzi ne businga okutegeera kwe. Kyova olaba Abazungu bwe balaba omuntu yenna ali famous, afuuse famous, oba sports person oba musician afuuka famous, Abazungu automatically companies we ziri zijja gy'oli ne zikugamba ffe tugenda kukumanaginga. As a must, osobola okulaba nga zikutaasa obutafa. As a must. Osobola okufuna ssente n'ozikuba ekigwo oba ne zikuba ekigwo. N'ofuna biliyoni ya ssente yali asobola okubuuza nga tokyabuuza. Yali alina emirembe ne gikuggwako. Eriyo abantu ng'ekizibu kyabwe ssente nnyingi ezisinga okutegeera kwabwe zitya.
omuntu muyinza okuba nga abadde mukwano gwo mutuulawo ne mukyatinga ne mukola ki n'afuna obukadde 600 n'abanga ne bw'atuula obutuuzi bw'ati alaba bazitwala n'ayingira ebbala n'asasulira buli muntu n'agula emmotoka n'agiteekako erinnya lye n'akola ebintu mu kiseera ekyo nga byonna birwanyisa ye kennyini agudde olutalo ku ssente ze n'azirwanyisa agenda okuddamu okutegeera ng'alina akakadde ke yamanyiira okukkakkana nako awo ng'emirembe alina n'okubuuza asobola okubuuza. So ssente zisobola okukula kati bali abazungu kye bayamba ba celebrities baabwe oba abantu abali famous omwana asobola okuhitinga kye bayita jackpot nga Usain Bolt n'afuna deal za company zimusayininga nga muto tabadde na ssente ne bamusayininga n'afuna biliyoni ya ssente oba miliyoni ya $. Bamuyambako ssente ezo obutamuwonoona ne bamukwata ne bamugamba kakati osobola okuinvestinga mu stock exchange osobola okugula hoteli eno osobola okukola kino. Bo ba business consultants bamureportingira bu reportings ba Messi nga bw'olaba ba Messi nti alina business manager alina doctor alina ki kati wano ffe tetubifuna olw'ensonga twekolera buli kimu. Waliwo omuzungu yagamba waliwo omuzanyi yali waseno bali bamiteebuwe ye yavuwala naddamu nayavuwala omuzungu omu ku Sky Sport n'agamba the problem with Africans ajja n'asambira mutima nga Arsenal oba Man U oba Liverpool wawa n'afuna ssente naye obuzibu bwe balina ne ku club bwe balaba yayagala akubewaka amanye ennyumba yawedde yayagala akubewaka maama yalidde ki byonna byonna nga biri ku ye kyokka alina no concentrating akole ki asamba kati bagenda okumaliriza nga aweddemu tukiyita accidental success okufuna obuwanguzi bw'obadde tosuubira abavuka bangi babufuna n'afuna ssente ogenda okulaba atambudde mu bulamu tamanyi kyakkola n'abeerawo n'avuga ku motoka n'abeerako ku bakyala nga bamwetoolodde. Mulwana yavuga emmotoka wano sisuubira nti yaliko erinnya lye si kibi okuteeka erinnya ku mmotoka ye nisisuubira nti yaliko erinnya lye ndowooza ne pulezidenti yalibadde avuga emmotoka nkuliko erinnya Museveni ne kabaka twali muteereddeko erinnya kabaka given their positions. Naye abaana bafuna obuwanguzi nga tebamuteeseteese ku managinga buwanguzi obuwanguzi ne bubeera buzito nnyo okumusinga kyova olaba nti nga bwe tubadde mu lockdown eya ba celebrities bangi bafunye okusomooza kw'amaanyi. Lwaki? Omwana abadde agenda ku weekend n'afuna obukadde 3 ng'ali sure ajja kukuba nakube wano akunganye obukadde bumeka nga bwazifunye bwazirya. Tutuuse mu kiseera nga tebasobola kukola bivvulu nga tewali ssente kubanga tebayambibwa bangi nga tebayambibwa so nga ate bwe baba bayambiddwa akamu kaafuna waliwo abantu boolaba nga beezimbye nga ze yeezimba akamu kitegeeza embeera yamukunyaako n'abanga kyakolerera akimanyi. Kati wano abaddugavu era kigenda kuntwala ku nsonga enkulu ey'abantu ndowooza gye wabadde osinga okwagala abantu abaddugavu tuli selfish so nga ate tuli blessed. Tutya omubiri guno omuddugavu musama omuzungu yeeyanika mu musana waakiri omubiri ge gwakeko omusana gufunemu ekintu ekyenjawulo. Ne mu biology tulina genes 4 tulina white gene, yellow gene, pink gene, black gene. Mu pink gene muvaamu pink gene, mu yellow gene muvaamu yellow gene, mu white gene muvaamu white gene, mu black gene muvaamu black gene, white gene, pink gene, yellow gene. We are blessed people, yet tulinga abalina ekikolimu. Tetweyagaliza, tetwagalana, tetwezimba. Oli bw'alaba Alan Cruz nga azimbye ekyana edduka anyiiga ka video mufo ky'okugamba abalala nti bannange mushalinge mu kyano y'omuntu ono waliwo okuyiga abikkako bubisi. Bw'alaba ekitambula mufo kyo kiragako banne nti waayo kino kibadde kirungi takyongerayo kubanga bwe tutyo bwe tuli. Kyova olaba nti tetukula. Omuntu azaalibwa mu famire n'akula eka n'agaggawala abanne bonna baavu ne bagamba famire mulimu omugaggo kubanga ayagala bamusinze. Bwe batuuza meeting ku ssaawa 4 nga yakusalawo ebintu ebikulu ajja ku ssaawa 10 byonna ebiteeseddwako n'abisazaamu kubanga yalina ssente. Busiru buba bwetaaga kuyambibwa ne Bayibuli ebuyita busiru.
omuntu oyo aba yeetaaga kuzimbibwa ayambibwe nti bw'ositula munno Alan Cruz bw'owangula n'otuuka ku top n'oddayo n'ositula banno bataano ekizibu bwe kikujjira obeera n'abakulera bw'osirituka n'ogwa n'obanga ojjova waggulu bakukwatira mu bbanga n'oddamu okuzimba ng'ozimbira mu bbanga bw'obeera obw'omoddayo wansi okuddamu okuzimba kibeera kizibu kati omuddugavu ebyo tabirengera yesita yayagala alabe enju ezimbibwa mu West Africa yayagala alabe kakati ate bwe batuuka eyo n'agula emmotoka 6 zonna zipaakinga mu mansion tazeetaaga azaagala bwagazi kyovulaba nti ne ba celebrities balina okuyiga mululu gubeera mululu n'obukopi omululu n'obukopi nungi okuba nazo nebeera nazo ng'ozisobola era ng'ozeetaaga waliwo kye tuyita need ne want obwetaavu n'obwagazi Alan Cruz teweetaaga hama kati naye oyagala emmotoka okitegeera oyagala hama si gye weetaaga emmotoka esobola okukutambuza ne banno nga mukola emirimu emmotoka eyo teyalibadde ya bukadde 100 weetaaga emmotoka eri modest bukadde 25 nga maintenance osobola ogikanika amafuta ogasobola nga ne bw'oba onyiize ennyo n'ogamba kangitunde nfune endala bagigula mangu kati obuzibu kwe kukola miliyoni za 5 n'ogenda ogula akawundo basigale nga bakubanjako lwaki kubanga okolerera oli kankubulire tumala obudde bungi tumala obudde bungi nga tukolerera abantu betutateekwa kukolerera ng'ate betwalyagadde batulabe tebeetaaga na kutulaba so ng'oli mu bulamu bubwo buno obulamu bwe tulimu bubwo kubanga bwe nsituka n'enzira ewange wensula obulamu bwe mba ndimu bwange so bwe mba nkula nina okupima emisinde kwentambulira ne mmanya kiki kye nteekwa okukola n'engeri gye nteekwa okukikolamu kati awo kyova olaba nti abaana baffe bangi abahiitinze jackpot n'akola ekintu kye bayita gift omanyi gift eri very powerful nti ebiseera ebisinga esobola okukula okukusinga nkuwa ekyokulabirako fresh kid ekirabo kye kyakula kimusinga emyaka naffe tulina abantu abakusanga n'agamba nti okutegeera kwoyo kumusinga mbadde manyi musajja mukulu agenda okutunda ng'olinga yagayikana akavubuka kubanga balowooza abavubuka tebategeera kakati omwana nga fresh kid bw'afuna ekirooto ekyo n'akitegeera gift n'ekula ateekwa okufuna abamuyamba abamwetolola otherwise asobola okunywa enjaga ku myaka 12 bw'atafuna amuyamba asobola okwonooneka asobola okuva mu ssomero kyovulaba nti neebaza abamwetolodde bakyamukuumidde mu ssomero naye nga bw'otunuulira omwana ono ng'ayogera olaba omwoyo gwe nti mukulu okusinga emyaka asobola okulizoninga out n'ogamba kati abazungu bo we batusingira omwana oyo bwe bamufuna kati kankwewuunyise ffe twamutwala mu primary kuddamu kusoma math science social studies English singa abadde mu bazungu yalibadde mu music school ne bamusomesa science English math nga wa music yaligenza okuweza emyaka 12 ng'alinga ba Justin Bieber nga is a star nga is a celebrity kati wane ekirooto kye ajja kukoowa bitabo bino ebyokutuula mu kiraasi okusoma so nga yali yambiddwa gwe Messi alina degree yakulira mu academy Sanchez yali ayuza mu kakwashing gwolooza bwe babeera mu academy tebasoma babasomesa ebisaanidde ebinaabasobozesa okubeera mu nsi babeere ba mugaso eri abalala awo nkubuliza ekibuuzo abantu bemufuna abajja mu malwaliro gammwe gano nze kandiyita eddwaliro kuba ojja ne bakujjanjaba and I believe you guys are doctors abantu abajja eno weebale nnyo abantu abajja eno obuzibu bwe musinza okulaba ne byemulaba silabasi yaffe ya Uganda nfu omwana okusoma P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P6, P7, senior 1, senior 2, senior 3, senior 4, senior 5, senior 6. Waliwo mukwano gwange yambuza n'angamba otuuka ku mwana senior 6 n'ombuuza okay kati ki ky'ogenda okubeera n'agamba anti kati ngenda lowooleza ku campus wali eri kye ngenda okusoma ekituufu naye ng'ate ayogera mazima agamba ku campus wali eri kati oba ku campus awo nkole mascom
mascom kati obankolello ate daddy aŋŋamba ayagala nkole medicine kati mukwano wange naŋŋamba ogenda okufayininga ngaomwana alinganga giri emyaka gyonna egiri wasted awe nkubuliza sirabasi yaffe nfu biri ebintu bibiri osobola okuyita mu ssomero oba essomero lisobola okukuyitamu osobola okuyita mu ssomero oba essomero lisobola okukola ki abazungu bwe baali wano bino abavubuka simanyi oba babagala nnyo okubimanya abazungu bwe baali wano Uganda yafuna independence as a result of a shock tebaasuubira nti twali tusobola okufuna obwetwaze by 1962 okwekalakaasa okwaliwo n'okulwana ennyo okulaba nga twetongola kwabakanga ne batuteera ensi nga tebali redde naye bwe baali wano nga batufuga balowooza nti basobola okufuga ensi eno ne bagicontrollinga the fourth third of the population akantu akatono ennyo ku population kalowooza kasobola okufuga ensi kati baatuuka ekiseera ne bafuna obuzibu mu kukuŋŋaanya emisolo mu kulondoola abantu mu kukulembera abantu naye ne bagamba bannange nga tumenyeka tufune abayambi mu kufuna ababayambako baleeta Alan Cruz bamusomese engeri gye bakuŋŋaanya omusolo nga muyambi ne baleeta Ssenkayi bamusomese engeri gye bakungamu abantu nga muyambi kitegeeza Alan Cruz yali alina gw'alipootingira Ssenkayi yali alina gw'alipootingira laba gw'alipootingira bw'avaawo nga teyeetegese n'aleka lipoota afuuka omu agenda okutwala ekintu mu maaso education system yaffe bwetyo bwejja ng'esomesa bagoberera balala so si bakulembera balala okitegedde esomesa bagoberera so si bakulembera balala kakati omuntu n'abeerawo nga tamanyi bwe bakozesa buyinza n'abuwesitinga kati kye bayita okusoma n'ebisomesebwa olwaleero tebyali badde bibi n'ebiteekateeka omwana nga bimuteekerateekera ensi ya 1960 1970 1980 ensi eyo yagenda dda naye tukyateekateeka abantu ab'ebiseera ki ebyo ebikadde naye ng'ate tuzze mu nsi nga waliwo smart mobile phone smart tv tuzze mu nsi nga waliwo internet tuzze mu nsi nga waliwo zoom waliwo youtube kati tetwateekateeka baana nga tubateekerateekera ensi eno etukanze bukanzi kyova olaba nti omwana amala diguli n'afuluma n'amala emyaka 10 ng'anoonya mulimu kubanga bamusomesa kugoberera si kwekulembera kankubuuze kino kyokola wakisoma mu university ki amawulire nasoma kino kyokola kino golooza teri basoma mawulire be kino bakikola era gye bali ku street bano bankubira n'okunkubira ku telefayineri y'emirimu kakati gwe ofuuse omukulembeze olw'okutegeera ky'oli okusoma kuli si kubi naye tuteekwa okugattamu ekirungo bwe buntu bwo bwe nayogeddeko ne bw'oba ne doctorate naye nga totegedde ggwe space yo mu nsi ofa ne doctorate yo nga bagamba bugambi yo doctor ng'ogoberera balala so nga waali badde ogobererwa kankubuulire buli muntu yatondebwa ng'ali great era abo bonna bolaba abalaba they are great people tugenda bitambula mu Lungereza greatness is a product of influence tosobola kubeera mu sukkulumu greatness bwe busukkulumu tosobola kubeera mu sukkulumu okujjako nga waliwo abantu bangi ng'obulamu bwo bukwata ku bulamu bwabwe kye tuyita influence is a product of significance tosobola kubanga obulamu bwo bukwata ku bantu abalala okujjako nga oli wa mugaso you're important mu society importance or significance is a product of value tosobola kubanga oli wa mugaso okujjako nga muggwe mulimu omuwendo value is a result of refinement tosobola kuba na muwendo okujjako nga bakukunyiza ne bakutendeka okulaba nga bajjayo omuwendo ogwo gold bwava mu ttaka si bwatunda nga bamaze okuyita mu byuma gende mubende abaana bakka mu mikutu eyo n'atambula okuva ku bulange paka eri ekatwe ng'ali wansi eyo mu ttaka ng'alina ssente alindidde ku bulange n'ajja ne buggolodi abukuŋŋaanyizza bapima wali n'asasula bamuwa obusente butono naye omusajja oyo atunda goldi ne bamutwala e Bungereza ne bamurifayininga n'afulumira ku ssaawa nga yakakadde ka $.
ekitegeeza naawe omuwendo gw'okulabika wateekwa okubeerawo ebbanga ng'ozze bakutraininga ne bw'ozaalibwa ng'oli gifted nti oli muyimbi oteekwa okugenda ku voice training, oteekwa okugenda wa producer akugamba kino tukikyuse naye tekijjaawo kirabo kyo. That is uniqueness. Uniqueness is a product of a gift. Gwe tosobola kusamba mupiira si kirabo kyo. Obunkumu bwo ekikwawula ku bantu abalala kyekirabo kyo kyeki eriba mboozi ya lulala. Kati ate ekirabo ekyo kiva eri Katondawo. A gift is given by God. Buli muntu gw'olaba alina ekirabo Katonda kye yamuwa. Ekirabo ekyo kyetaaga skill. Bw'oba musambi wa mupiira ng'oli gifted weetaaga trainer ku kisaawe akuteeketeeke kye bayita skill. Ofune skill y'okukozesa ekitone kyo. Kati omwana education, degree, diploma, certificate, skill eteekwa okumuyamba okukozesa ekirabo kye. Ekibuuzo, ekirabo kye yava mu university ng'akimanyi? Twala ekyokulabika eno si mmeeza. Singa wano wabaddewo ogwo muti njagala kunoga muyembe naye sigutuuka ng'emmeeza eri wala nsika emmeeza nenjireeta awali omuti nenninnyako nennoga ki omuyembe. Bwe mmala okunoga omuyembe sitera nakuzzaayo mmeeza kubanga emmeeza teyali nkulu. Diguli mmeeza ekuweebwa olinnyeko onoge. Bwe tomanyi kyakunoga ofa nayo. Kyova olaba bali mu field abanoga ate tebazirina. Bo baamanya kye baagala okunoga ne bakikolerera oba badropinga out oba badropinga out ne bakikolerera ku ssaawa zino banoga. Kati ate obuzibu bwo obujja okubayamba nti ku kye bakola kubulako skill etya ebayamba okukuza ekyo kye banoga basobole okukizaazaamu kigejje nti ne bwe batuuka ekiseera nga tebakyasobola kuwalampa kunoga baba bakyasobola okunogerwa. Waliwo omukwano gwange yaŋŋamba naŋŋamba lwaki abaana abasinga mu class babeeranga ba number 1 babakulembera kuva nasale paka ku university nga bakulembera naga naye abo abaana abakulembera saawa zino ate bebasaba balankuluza emirimu bw'osanga ng'ate bo bakulaga ensi yagaana nnyo. Ate ekyo kitegeeza kyeki kyenkugambye nti ensi y'omu ssomero eteekerateekera omwana ensi etakyaliwo. Ebulamu ekirungo kino ekyo kyolina ekyakuleetera okukola celebrity track okukola Maama Brighton. Tewali yabikugamba mu ssomero nti kati genda recording Maama Brighton. Nedda. Naawe wawulira okwagala mu ggwe n'ogamba n'ekintu kino nkisobola n'okikola n'obwagazi. Mu kukyagala mwe muvudde ebirungi byonna by'olina. Kati bino ebitabo bijja kukuyambako buyambi nti njagala ekiseera kituuke ng'eno company, media company. Olaba ba Oprah Winfrey. Njagala ekiseera kituuke nga kino ekintu kifaanana bwe kityo. Ekikuyamba okutuuka awo oteekwa okuba ng'olengerayo kyekisigala nga kikusika. Kyova olaba nti oteekwa okuba n'ekirooto nga kiri wala nga tokituukako mangu. Abantu abasinga wano abaana baffe ebirooto byabwe bibali kumpi. Waliwo omwana yakedde e Kampala ng'anoonya 2,000 aliemu ekikomando. Yayiiza n'asika akasawo n'afuna 1,000 n'ayiiya wano. Bwe yafunye 5 yafunye shock kuba yakedde ayagala 2 ate yafunye 5 n'addayo mu kigoma n'alatta. Alinze enkya ebirooto bye byakoze eki? Naye ate waliwo ayagala okufuuka president. Kiri muliwa wala naye akola nnyo okulaba ng'asigala yeesika. Ne President Museveni ayagala kufuuka ki? Presidenti. Era naye ayiiya. Kyova olaba ekikwewunyisa kimu abakulembera ensi eno basula batunula, be bakulembera basula beebase n'amagulu ne bagolola. Abasajja batukulembera mu meeting bazikola kiro ng'ensi ekkakkanye ng'esirise amazima tebeebaka. Naye ate ffe bakulembera tumanyi n'okulemera mu buliri ku ssaawa emu. Bamuyise Simon and of course Ssenkayi gwe tulina ku celebrity track olunaku olwaleero nga tumaliriza ojja gwe mwennyini gwalaba gwajja okugamba mukwano gwo ne brother wo ne maama wo ne taata wo nti waliyo omusajja wabita Simon Ssenkayi agenda tubulya wasangibwa n'ennamba agituwe kummwe abanayagala amagezi nga gano. Okitegedde naye nga tumaliza show olunaku lwaleero sisobola genda nga simbuza kibuuzo kino. Omwana yava wano e Uganda yagenda Omaani
yagenda Abu Dhabi, yagenda kuyiiya Uganda yamulema, agamba Uganda sente teziwera. Abamu basuulawo n'emirimu gyabwe ng'oli yali afuna emitwalo 5 ba 6. Agamba tewo obusente tebumala. N'afuna munnamuyita agende ebweru bakuba ekyeyo, afuna akakadde kamu oluusi abamu akamu n'ekitundu, abamu 8, abamu n'obwameyidi bafuna 7, abamu 5. Naye oyogedde ku kigambo ky'okuteekateeka, oteekateekera otya? Era point ezimu zoŋŋambye, nendaba omwana nga kimpadde ekifaananyi, nendaba omwana nga avudde eri n'obukadde bwa 2, naye olw'enteekateeka kintu kirabika kyandi muzito wako. Awo wenkubuliza ekibuuzo, osobola okuwa omwana enteekateeka era omwana oyo asobola kweteekateeka atya? Nga sinnamuwa nteekateeka, njagala kino naddala abali mu diaspora mu nsi ezo mu America bakirowoozeeko. Bwe bigaana e Uganda n'ogenda mu America, kino kijjukire, Uganda ekyali nsi neebafu. Ku bukadde 46 bwe tusuubira, almost 80% or 70% eri mu byalo, ebintu bingi byetemanyi. Kitegeeza okusavaivingira mu Uganda kyangu nnyo kubanga abasinga bakyebase. Bw'ova mu Uganda n'ogenda e Bungereza oba mu America, nga abantu almost 90% obwongo bulowooza ku speed, oteekwa okukubisaamu amagezi g'obadde olina e Uganda emirundi 9 okusobola okutambulira mu nsi eyo. Okwo kusoomooza okuba olekedde, to think faster, okusobola okumakinga abantu abo. Ekyokubiri, kino bakitegeere, bw'ova e Uganda omwaka gumu bwe guti, oluzinga kye tuyita touch ku ground. Uganda eno bw'obanga ogibaddemu n'ogikoleramu obukadde 10 ng'obuyiiyizza n'obukola, osobola okubuweza ne buzaala ne buweza 3. Naye bw'oba togibaddeemu n'ogireetamu miliyoni 5 nga togibaddeemu emyaka 2, oyinza lw'otandise okubaako kyokola ekyamakulu ng'osigaza miliyoni 5 ng'endala zikufuddeko mu ngeri eri awo. Kubanga oba oluzinze touch, kankubulire, omuntu azimbye okuva ku kakadde n'atuuka mu bukadde 10 teyenkanankana muntu azze na bukadde 5 mu nsi mpya. Aba atwala ebiseera bingi okusoma ki ekitambula n'engeri gye bakikolamu. Ba-investor kye basinga bano ffe, kye batusinga ffe, investor agenda okujja wano ng'akoze mu Lungereza kye tuyita feasibility study. Asooka najja n'anoonyereza nti bw'anaateekawo ekkolero lino linaakola nti linaakola litya nga likoze bwe liti, naakola naani nti ono, mateeka akyagankugira nti gano, ngavvunuka ntya nti, ne bamuwandiikira ekiwandiiko. N'alyoka atunda mu business plan ye ne bagigeraageranya ne feasibility study. Agenda okujja wano nga kampuni yatambula dde emyaka 10 naye ng'etandika butandisi, kubanga waliwo abaamulowooleza nga tannatuuka ffe kye tutalina. Naye tetujja kwejjusa omwana ebintu byagaana wano, n'afuba ebintu bwe bigaana osobola okugezaako, kubanga bwe yagenda eyo wadde yagenda mu economy ennene, naye afunayo obwongo obupya bw'abanga abadde muyizi. Bw'abanga yagenda kunoonya ssente ajja kudda nga bwe yali n'amagezi ge yagenda nagadde nago. Naye bw'abanga yagenda n'okuyiga n'okusoma ensi bw'etambula n'abantu bwe bakola, ajja kudda ano nga wanjawulo. Ki kyakola? Mu kiseera kino bw'aba yagenda kunoonya ssente ateekwa okwebuuza ki kyayagala. Omuntu ali mu diaspora si kyangu kukola bizinensi wano n'etambula nga bwe yalitambudde, olw'ensonga n'abali wano nabo bakola. Bw'owa Alan Cruz okukukolera, kye nakugambye abaddugavu, bw'owa Alan Cruz okukukolera ayagala kukolera muzizo. Kigamba ggwe. Bwe bangi basindisa ssente ne bazisindikira bannayuganda ne basooka kuyiiyiza bo, ne balyoka batandika okuyiya ebyabali oluvannyuma n'okufa ne bifa. Naye ateekwa okwebuuza, kiki kyenjagala? Basobola okutwebuuzaako ne tubakolera okunoonyereza nti bw'oba waakuyingira mu kino waliwo bino kyova olaba nkyesikkaanya nakyo ye mwana okuŋŋamba nkole ki. Kyali badde kirungi n'agamba nina ebirowoozo bina, nina miliyoni zange mmeka,
2 nkoze eki ku bino ebina ne tuyingira mu ground practically kiki ekisoboka n'olyoka omugamba nti kino kisoboka naye tokkirizanga muntu kukulowooleza fe abakkiriza tugamba ekirowoozo kibeerako blessing yo oli agamba bwe nkomawo Uganda njagala ngule poloti nzimbemu ennyumba ekyo kyekyangu ngule poloti nzimbemu obuyumba bw'abapangisa eyo investment ennyangu ey'omwana ali eyo kubanga bw'ofuna akugulira ettaka n'aligula nga takubbye n'azimbako amayumba ojja kugasanga naye bizinensi yeetaaga obwongo buli lunaku ng'okeera n'ogibala n'obala bw'osuubudde ne bw'otunze ne bw'ogenda okutamba boda eyo giveeko bajja kukola birala ate emidala gya chapati babiveeko ebyo bajja kukola birala eyo bizinensi ogikola wooli waliwo eyaŋŋamba ayagala kukola boutique nga ye bwagule ali Dubai atera ogendako ne mu America agule engoye nga bwasindikira eno nga boutique bwe batunda bw'aba asobola okufuna omuntu omulungi ng'omuntu oyo gwafunye alumirwa ng'alina ekisa ng'asaasira asobola okutandika naye era tajja kugitambuza nga ggwe bwe waligitambuza. Alan Cruz bw'obadde ojja ozimba ekirooto kyo waliwo wootuuse n'otambuzaamu ebigere we waalirinnye boda n'olinnyawo taxi we waaliridde emmere emitwalo 5 n'olyawo ogumu kubanga ekirooto kyo ggwe wali osinga okukitegeera naye bw'okiwa omulala akitambuze gy'onoomuwa tagenda kwerumya tagenda kubeera nga ggwe bwe waalibadde ekitegeeza tojja kujjamu ekyo kyennyini ggwe ky'obadde osuuba. Abamu bagamba ku kyennyumba abamu ba motivational speakers bagamba ozimba ennyumba yakusulamu tezza na and of course abaana abasinga bagenda eri ngagamba singa nzimba yakayumba nensula n'akaana kange kibiki n'obulamu ne butandikira awo. Omanyi kankubuulire ekintu kino abantu wadde bakiyisaamu amaaso okupangisa kirungi naye omwana bw'aba asobola okweyiya ng'alina wassa omutwe nga tebamubanja asobola okutoba n'ensi naye bw'ava eyo ku ssente z'akoze nga kwalina n'okupangisa enju okusoomoza kubeera kunene kubanga ssente ze yali badde asobola okukozesaamu bizinensi ate alina okusooka ozisasulamu waasula atambuze obulamu. Nze kikyeŋŋamba bw'aba alina omukisa omwana akyaliyo emyaka emeka 3 bw'aba alina omukisa oguteeka ekisenge wakiteeka akiteekewo so that bwadda tadda mu vulugu wa Uganda erina vulugu mungi nti bw'otandika okugipangisaamu nga tobaddewo emyaka 3 oyinza okukakkana nga ssente zigendedde awo n'omala n'odda mu kyalo ekyakuddusa mu kyalo n'omala n'oddayo ku square 1 okutandikira ku square 1 so bw'aba alina waali ng'asobola okuteekawo kaluumu ke akateekewo kubanga amazima gali nti okuggyako ng'alina bakadde be ng'ate nabo tebalina nnyo kusoomooza kungi na bizibu bingi abo balidde ssente z'abaana kyenkugamba kakati kitaawo maama tosobola mubanja tata tosobola mubanja kitaawo ne nnyoko bwe baba nga basobola okulya ssente zo mu nsi muno ani agenda okukuyamba gwe kennyini gwoba osigaddewo okuyamba ggwe so bw'abanga abalina n'agamba nti naguze embuzi yange emu buli mwezi ngulayo embuzi ne zibanga n'okuzaala zizaala asobola okujja n'agamba nina embuzi zange nja kuzitunda nfune ki ssente naziteresaawo naye era kyalibadde kirungi omuntu ali mu diaspora investment ennyangu nga tali wano kugula ttaka kuzimba kano kamu njagala onziremu yes or no and of course tube nga tuwunzika bw'aba akoze ebbanga lya myaka nga 2 ku advice zino njagala omwekemu okweterekera ssente ze najja n'akomawo nazo mu kifi ne yeekolera ebintu bye oba okukwata n'asindika abantu ne bakola Uganda akomewo nazo era muwa amagezi n'aba n'agenda enkya baleke nga baguddewo akawunti wano ssente zaabwe ez'okusevinga basindike ku akawunti zaabwe direct bakomewo bayiize ku ground. Nange sisobola kuwa amagezi nga toliiwo kubanga kyemba nkuweramu amagezi mba sikitegeera. Komawo ku ground wano osome embeera nga ekintu kye bakugamba naawe okiraba nga kiri practical. Bw'obeera eyo obeera mu nsi ndala bye bakugamba tebibeera realistic tebibeera practical. Okay. Kale abantu babulire wosangibwa enamba y'essimu basobola okufuna and of course eri abamu ababuuza osobola okugenda mu maka g'abantu. Can you do this service mu maka g'abantu? Can someone call you n'ogenda mu maka ge oba strictly office? Ente erya muddo era bwe bagisiba ku muddo ejja kugulya ekitegeeza nti ffe ekyo kye tukola.
tugenda mu bitongole tukoze trainings mu MTN, Centenary Bank, ne mu bantu ne mu families ez'enjawulo batuyita ne tugenda ne tukola trainings ez'enjawulo. So kisoboka offices zaffe era wano we muze gwojja okubabulira ojja zikwataawo ng'ofuluma ziri wano ku Kabaka Njagala Road bw'ova ku Mengo Court oba ova ku Bulange ng'okkirira nga tonnatuuka ku Mengo Court basobola okutusanga awo. Buli lwamukaaga tubeera ne live ku Facebook page yange bagiyita Get Inspired. Ssenkayi Inspirations. Ate na bino babiri basobola okubisanga ku YouTube. Ssenkayi Foundation. Oli agendako emisomo mingi video ziringa oba kazigenda mu 2 asobola okusoma n'akoowa naye sanga nga ne byalimbuuza teyeetaga kumbuuza kuba kiffe kye tugenderera. Oli agamba balimanya amazima gali bafuula ab'eddembe. Kino kankikubuulire. Omusota bwe gukubojja n'enkujjanjaba ewange n'owona ontenda sikyo era bw'ogenda ne guddamu okukubojja odduka oddawa naye ate singa gukubojja n'omala okuwona n'enkugamba nti omuddo ogwo n'ogwo bw'ogugatta owona bwe gukubojja todda ekitegeeza ffe tutta omuntu bw'ajja tetwagala muntu atwezingemu tukuwa kye weetaaga okusobola okutambula wekka. Kale gye bayita celebrity track ensibuko y'amagezi Alan Cruz gemanya Mr. Handsome and of course tubadde ne Simon Ssenkayi. Ensonga zonna ziwulidde bulungi nnyo. Follow him ku social media platforms zonna Simon Ssenkayi oba omufuna bulungi nnyo ku BBS Fine abeerako and of course amawulire gaffe ageesigika and of course ku ssaawa ennya mutera nnyo mulaba era y'ensonga lwaki muleese kuba mbadde mumumbuuza nnyo ne muŋŋamba Alan Cruz mufuneko mu budde obuwanvuko nga tebamututemedde mu dakiika 5 dakiika 2. Kale Matovu Devotion badde ku kamera bulungi nnyo, Shafika badde ku kamera naye bulungi nnyo and of course crew Ebanga ate etambudde bulungi nnyo. Alan Cruz, Mr. Handsome gemanya and of course yeno gye bata celebrity track bw'oba tonnajjako munnange oba nga serebu otannatuulako wano mugambe nti nga tonnatuulayokko naye nga SNS Powers nkutumiddeko nnyo South Africa y'omu ku bakyala batusaamu essente Cash Madam ti obulamu bujja kwanguyira nnyo ng'ate okomyewo e Uganda wano obeere ng'ate onyumirwa ddala kibinge coffee koyina okunywa kokka ate obeere nga onyumirwa nnyo. Online is the way to go muvubuka munnange zuukuka tandika online business oba okolanga bino bye tukola oba otundiranga toko online oba otundiranga online blood emirimu tegikyalabika tandika online is the way to go. Alan Cruz is my name. Musibe bulungi mwera. Celebrity track subscribe.